Okisegeera kati muwulirize bulungi ekisookera ddala expect these things in Uganda. Manya nti bw'oboze ng'ogenda tandika business nti zoolosaanawo mulundi gumu. Kampala buli kimu kisoboka kyekisookera ddala ekyo mukimanye. Don't come with high expectations. Abasinga bw'ova ku kyeyo oba omanyi nti wenteeka mu miliyoni nfunawo miliyoni 3. Suubira nti ogenda teeka mu miliyoni emu ofune emitwalo 5 ku miliyoni emu. Naye keep moving. Don't stop. Ekyo ekisookera ddala. Consistency is key. Tosuubira kuteeka mu nnyo nti ogyemu ojja kubeera disappointed. Ekyokubiri bw'oba osiibula ng'omaliridde. Abasinga bajja n'emitima egi. Kaŋŋende bwe kigaana nkomewo. Era oleko bagambi bannaye akatanda kange mukalekeyo mubeereso mbadde nsabala mu byejjeemu ebyo. Osegedde obeera n'emitima egi. Njagala bw'oba osiibudde mu bubi mu bulungi tolowooza kuddayo ku kyeyo. Awo ojja kusobola Kampala. Abasinga adija bajja n'emitima egi. Era oleko ogambye ono wa bed space muganda asompeemu emyezi egi. Wallahi bijja ggaana. Kubeera ne mukuyigiriza abantu from experience. Totandika na abasinga kankubuli adija waliwo abawala bendaba ajja n'atandikawo nga boutique oba saloon. Nateeka mu gypsum ceiling. Webale ekyo kyembadde nsezaako webale nnyo. Ceiling ne gypsum ne bimala miliyoni 7 nga capital ina miliyoni 15. Omanyi kyazaako alaba nez'okusuubula tezisobola n'atandika okukubira bakadaama banne. Mpolayo ngenda zikuwa emitwalo 5 mpolayo akakadde n'osumbuwa abantu bonna ggwe alejjukira gwe baba bakulaba mu kiti ekirala ggwe ugenze Kampala tokyali munna okitegeera tokyali kadaama kati gwe tebajja kuwa ezo sente. Bannaye start small grow bigger aim higher. Naye gwe oyagala kulaga maanyi nvudde ku kyeyo nina sente otaddemu gypsum olesi chandeliers ebiteetaagisa chandeliers ogenda tunda ttaala oli wa boutique olesi chandeliers amitwalo 2-3. Bannaye mubeere ne strategy muwulirize bulungi ate muyige. Okitegeera otadde mu kaduuka ako miliyoni 15 kamera yaki nga gwagenda otaddemu n'omukozi siba oli CEO oli boss. Sooka weekolere at least 1 year olabe bitambula bitya. Otherwise omukozi ajja kukubba nga toma because you don't know how the business is run. Okitegeera sooka weekolere okulemu omwaka osekwamu omwaka omanye kerawo nti bwemba wendi okitegeera nkola simpe bweziti omukozi tasobola kulimba. Okitegeera funa omukozi nga business egaziye eri mu miliyoni 4 miliyoni 3 ng'ofunye n'ebirala ebyokukola ng'oli bize ng'olina ensonga lwaki olina teekawo ki. Okitegeera abasinga baagala kulaga maanyi nina omukozi nkozesa natuuka e Uganda byakyuka wallahi emyezi 8 nga wakitadde dda buli kimu kyakyankalanye dda wazzeeyo oli mu kunoonya visa nga ne passport tomanyi weeri. Okitegeera so mbadde nkyabagamba ndi ku point ngamba bw'oba olina miliyoni 10 kale katugeze miliyoni 15 ekitono nnyo tandikisa miliyoni 4 ziri ebeere backup plan yo in case of anything. Okitegeera abasinga sente azemalirako ebeere plan B kuba mu Kampala buli kimu kisoboka kyensobola okubagamba. Walabye abantu amazzi gajja otaddemu sente obukadde n'obukadde olidde looni. Okitegeera Uganda gukwata buli budde dakiika emu ekizimbe nga kyakutedda bafirefighter bagenda otuuka tebiringa bya Dubai ndi dakiika 87 bya ssaawa 2 ng'engoye zonna jamu emala kukwata ebyo ebimotoka nga chandelier zonna ng'oli mugamba passport yange eriwa nga tomanyi na gye wagiteeka onoonya kuddayo. Okitegeera which is not right. Okitegeera so bannaaye temwetiribuusa kyensobola obbagamba bw'oba olina miliyoni miliyoni 10 tandikisa miliyoni 3 sooka ostartinga business eyo olanga kituufu from scratch tandika mpola naye ng'olaba progress. Bw'oba olaba progress tandika okwongeramu ate tebakusomeramu eyo gireke wakoze bubi. Come with me to Dr. Gavin's Healthcare, Wanechireka Kumirembe Complex, and see how I made my decision to cut my weight. Bannange obunene bumenya. Nali nkoze buli kimu nga ngenze mu gym nga buli kimu nkikoze. Diet njibaddeko naye bannange ng'omubiri gugaanye. All I could get out of gym was muscles. Nga neeyongera kugejja bisambi. I got so frustrated nga mpulira sikyanyuma mu ngoye, mpulira bubi
but I was fit kuba nali I was working out. So in the morning nakera kumacha ninkola decision nga ndabe Dr. Gavin ngayogera ku Ozempic nengenda ku ddwaliro lye. I discussed with him nenyingira bampa customer care nungi nnyo. I sat down, they discussed for me ne banyinyonyola how Ozempic works era nenkitegeera. So awonda nga nakatuuka ndi ku reception nentuula okulinda doctor ajje ayongera okunyinyonyola ku biki ebikwatagana ku Ozempic. Banaye bw'oba oli munene tewali agenda kukugambako nti sala weight okuggyako nga gwe kennyini weebuliridde. Obunene bwammenya. I reached 90 plus kilos. Ntandika okuwulira bubi. So I went to this clinic ne banyinyonyolamu how this thing works. Era nalaba doctor nambuulira nambuuza oba ninayoko any background whatever clinical consequences ne mugamba sirina. So they took me to the room ne bampima height ne bampima weight ne bampima waist yange. I was 36 mu waist. Can you imagine? Zenzena. I was 56 mu hips. I was 86 kilos. Ne banzijako omusayi just to check me. Balabe oba omusayi gwange gunakkiriza eddagala. And there I am nga bankuba eddagala. Stay tuned for my next video. Watch my journey. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba lino Derrick Phones olunaku olwaleero muganda wange ono tukoze nebbanga yonna gye bagamba gye nakubba wajja osiibudde. Mwebale kutula mwebale kusubscribinga teweerabira kuyitako ku Migulu Furniture Workshop obeere ng'otuwagira ku nsonga za furniture abalina ennyumba empya naddala. Tuwagala nnyo munyingire n'ebintu ebipya. Furniture tutunda mupya tukubira essimu tukukolere buli kyoyagala okuva ku dressing mirror, dressing tables, aba makeup, abalina restaurants oyagalamu obutebe buno obw'amaanyi bwonna mu center tables tubulina center tables. Abayagala ebitanda beba mu Biro Furniture Workshop tunoonyeko ku namba yaffe ey'essimu. Waliwo ali nno mulaavu wane babega anko tukuwulira ate n'abantu bakulaba. Anaye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga jangu tuguleko furniture. Just Habo Products balina eddagala Derrick. Eddagala lya Habo kati lyeliriko. Abantu bakizuula nti empeke zino zoonoona organs. So ayagala okuwona pressure, okukakanya pressure, sukaali, ebigalanga ebiruma abakyala mu lubuto bibalemesa okuzaala. Enseke enkyafu ziremesa abakazi okuzaala naye tebamanyi. Aba Habo Products balina eddagala. Oyina infection ekuluddeko ogenze mu buli ddwaliro jangu onywa eddagala n'ebbaawo. Manyi abakazi bano bagenda ne bejjanjaba ne batajjanjaba babbaabwe. Kati ate abasajja baba baswala okugenda mu ddwaliro okwogera nti balwadde infection. Naye omusajja asobola okuwulira nti mu butuufu ebintu tebiri bulungi nga spam ze zikyuse kala nga naye muli awulira nga ne kakyupa awulira kamusiyiriramu. Naye abasajja temwetya omukyala bw'omutegeera nti alina infection naawe jangu bakujjanjabe. Aba Habo Products balina eddagala ofumba bufumbi n'onywa. Teri byakwekooya tebakufumita buno bakufumita empiso. Jangu tukuwe eddagala okuva mu Habo Products. Bambi abaami bankubidde nga bansaba ennamba ya Dr. Julia basinga obungi. Abaami banaye temubeera na nsonyi. This is your health. It's your health, it's your life. Exactly. So jangu ku Habo Products bakuwe eddagala. Abaami abatesobola mu size ng'oyagala kugezaamu oba oyagala obeere n'amaanyi ng'opafominga bulungi nga performance ye emalayo. Ate abakazi baagala performance nze mbabuulira. Wamala n'otereeza luli eri wali okaaba yankolako bulungi kati nsaza busasi kirungi kabiriiti wakabire ennaku nenga muganda wange kiki kati mbimala. I'm so proud of you. Tosha nagamba abantu it is nice. Munaye abasajja banno balina ensonyi. Okay. Yeah, bwetu tutambudde olunaku olwaleero tugenda kubeera twogera ku ki. Soko obuze ku batulaba. Abatulaba mbalamusizaako. Mwebale mujebale. Terero oyagala nnyo okweraba mu ka TV n'olekawo kamera. Mujebale nyongera babuuzaako
nti mbatumiddeko amannya bampita Derek Hastings Kamanyi era mu following ku TikTok na TikTok page yange mwabeekyeyo naddala mwabali ku kyeyo nina emisomo njigiriza abantu ku page yange osobola okujja n'ofollowinga ku TikTok n'olaba interviews atasobodde zirabira wano eno mutematemamu eri n'obusanga ku TikTok Derek Hastings Kamanyi n'ekirala Adija waliwo abaana abatulaba abali babeere Uganda n'abali ku kyeyo ng'agamba nina muganda wange bajja mu inbox zange kankayiseewo kano nina muganda wange Derek ayagala genda wabweru nina muganda wange biki emirimu gye giri mujje mufune opportunities nga bukyali mujja genda ate bulungi nnyo ate mu bwangu tetuluyisa muntuukirire mujja genda oyinayo nina emirimu njagala kupangira brother wange bambi ajja genda within 1 month tukola paperwork n'otambula enamba yange kweri musobola ogisaba ne Hadija n'agibawa netukikwasaganya olunaku olwaleero Derek njagala okumanya omuntu avudde ku kyeyo abantu bakomawo nga bali stressed nga sente zaabwe baziridde nga balina ebizibu omuntu n'ava eri ng'alina sente ze nagaa kati nze Uganda ngenda tandikira wa ng'amaze ebbanga ddene yamanyira Dubai nga wano tasobola kutereerawo ne wooba ofa abalala ne bajja sente zaabwe ne zoonooneka nga tebasobola yadde n'okola ne investment bwekikoze otya okubeerawo kakati sinjagala okuyigiriza abantu leero bamanye nti there is life after kyeyo ate kyeyo si solution ya buli kimu ne wano osobola okubeerawo ng'ovudde ku kyeyo ate n'osetolinga abasinga bali eyo baagalira ku kyeyo because bagamba nti ntuuke Uganda ntandikirewa okitegeera abasinga bali eyo balina ne ssente they have money ate ekirala kyenjagala okuyigiriza abantu Adija abasinga tebabyogera naye bw'obeera ku kyeyo oyinza okukola ssente zo ng'oli ku kyeyo katugeze nga Dubai n'obeeramu nga mu nnyumba olinamu miliyoni nga 2 naye nga weebuuza nsobola okukola kye Uganda ezo 2 how can I expand that money abasinga tebakimanyi abeera nazo naye ng'agamba nziteekewa okitegeera nkole ntya era abasinga beebuuza ku Bannayuganda gwe kati ali eyo kiki kye nsobola oteeka mu ssente ne kinkolera kati byenzize wano okubayigiriza n'ekirala waliwo ababeera eyo nga babuuza naye kweri nsobola okulivinga obulamu nga namanyire okufuna salary buli mwezi nti bwaba musasula every 15th nga nakimanyiira it's a pattern mbeerawo ntya nga sifunye eki salary ate nembeera contented kati byenjagala okuyigiriza then waliwo n'abalala bagamba Adija nti nze bannaaye nga siinaamu bamanyi nina tebaagala kutandika tebagala kuddayo ku ground from scratch balaba kizibu nnyo babalaba mu kifaananyi kirala ate bo bali birala gye bali e Dubai basiraaniddeyo talina ssente but they don't want to take that step talina kiddako ali awo ali freezed ali awo naye byenziza okuyigiriza wano abantu mumanye okubazaamu amaanyi mbayigirize butya bw'olina okukola okujja ndi you consolidate yourself here back in Uganda ate era obulamu buddemu bukole ki butereere ekisookera ddala nze nakomawo nakunyumiza nti nakomawo sina yadde n'ekikumi neŋŋamba kanzire ku ground ntandike abasinga batya abantu abasinga muti okutandika from scratch naye bwe kigaana obulamu bwe bugaana it is always easy and okay okutandika no one tewali agenda kujajinga ekisookera ddala Adija okuteeka mu mindset nti nze kantandike from scratch okitegeera mulaba ajja zifuna mukwasaganya bulungi atujja kuddira totudisorganizinga wamma tugende mu maaso ekisookera ddala okusooka n'oteeka n'ofeedinga obwongo bwo njala kuyigiriza abantu sooka ofeedinga obwongo bwo nti kati kiganye being wealth is a mind. It is a mindset. Abasinga bali mu life ya denayo. Nedda nja kikuba omwaka omulala ogwokubiri oli mu overstay bali mu kucharginga sente weekweka biki ositegeera. Sooka okkirize ofeedinga obwongo bwo mindset yo nti nze njagala ki nti nze njagala nze kati kiganye internet munaye anti nakyaziza omwana omuwere waneeno alayika azimazeeko kati obadda gyaliko kweri naye gwota connectinze otudisorganizinga vaawo kogendako eri so ekyo kyekisookera ddala Adija kyeŋŋambye nti okulivinga osooka n'okkiriza nti nze
kiganye kati ngenda kukola ntya eyo step ejja kuba yakola plan B ekyo kiganye nzizaako ki okitegera n'ekirala abantu abasinga bugenda ku kyeyo Adija ekyo kyo kisooka nekikuwa red flags bw'olaba nti ekintu kyekigenda kusoboka abasinga babuusa amaaso red flags ezo okitegere kati nze nganze kati nze nganze nalabanga ebintu bintambulira nga bimala ebikyuka nenfuna chansi nemala nenjolona nendaba nga nze sijja kusobola nalaba red flags ezo abasinga bazibuusa amaaso gwe basiba babasanga basatu ne babuuza oli ne babaleka gwe ne batwala gwe ositegeera ne balonda mu gwe okubeera ne badiraako eyo ku kyeyo kate ekyo bayinza otwala mu gwe ne bamala ne bakuta naye ate n'ofuna ekirala ng'olemezaamu ng'ate ekisingako ku ekyo okitegeera emmotoka eze wezuule olina kwezuula ng'oli ku kyeyo kuba eri ensi siiyo okitegeera nti waliwo ekintu waliwo situation waliwo omukisa oba siinaawo nkolewo mmeka nveewo kentegedde nti omukisa buli kimu ekizibu kisookera ku nze gwe batema mukola mwena muli mu construction oba muli mu cleaning naye gwe ezizo teziwerangako gwe gwe batema gwe gwe bajjawo bazze shortlist nze nti kampani biki gwasooka osegere abalala bababuusiza bagambe nti gwe Dennis oba Aisha gwe Dawali tetujja kukola ki ate ng'okola bakusanze babasanze mu nsobi batemye gwe ssente ebyo byonna temulina bibuusa maaso olina kubeera nga weegendereza be vigilant okitegeera kuba oyinza okufuna chance ate nga bad luck ate gwe neekukosa nnyo okusinga abalala oba nebakugyako n'eriiso ate nga tolina chance eddayo ate nga Dubai ensi etandikibwako kati okirabe nga muganda waffe ono gwe twaluzinga juzi may he so rest in eternal peace talina nsobi talina kye yali akoze kyonna ayambye abantu naye simu bagisula ewuwe abantu balina obuyembe balina accommodation bashamu baaliyo basitira baaliyo bakola ebiyirigo bawumarubona baali bangi naye olaba ye omuntu ali straight gwe bajja ne bakola ki ositegeera omukazi omulungi yatomera abayaaya abafere okitegeera ate ono omufere ate yafuna ate ye yafere abalungi so life bwetu olina kwezuula noma nti wano olinawo chance kankole ebyanguwa siinawo chance kankole ebyanguwa nveewo okitegeera so ate naawo tugenda okurealizingawo ebiseera ebisinga when it is so late nogamba kale singa namanya gwalwalalwala buli lwoba otuuse ku mulimu omutwe ne gukuluma ebyo byonna tobibuusa amaaso ogenze mu ddwaliro bakukozeeko otuuse ate ozeemu bibeere obulwadde bwebumu bakugambe gendako e Uganda ne bakujjanjaba n'okomawo byebimu era n'olemezaamu by'ebyowulya nti bamugyemu ekibumba afudde byabadde yebase naafa biki okitegeera gugwe bakuba amawulire amabi essaawa yonna omwana wo buli lwolaba essimu otandika okusheekinga manya nti ekyo tekyakusiima mubeere vigilanti bana banyinaffe bana babeera mu kiyumba omanye mangu ekiddako oweereza ssente emyezi eri gwe baba lisiiti tezijja weebale nnyo oweereza sente z'amatofaali mumpeereza ebifaananyi bali mu kuzimbira nnyumba tumaye Adija Kigozi ow'amawulire weebale nnyo genda ondabirire ow'amawulire gw'otumugambe naye munnaye yadde ono maama wange yanzaala nyamba ogendeyo ku ground olabe mu kamera naye nyamba ntegeere weebale nnyo omanye bw'oyimiridde naye gwe n'osindika ssente ne bazimalawo n'otuuka okujjako ekike media tukusondere ate omaze ebbanga nga wayonoonye ssente mpitirivu okitegeera so byebyo byendiza okusomesa abantu so mbadde mbagamba ekisooka okusooka n'okkiriza n'ofeedinga obwongo bwo n'ogamba nti nze kati kiganye n'okkiriza ekyokubiri step eddako okumanya omukisa gwo guli sayidi ki wano e Uganda waliwo ssente Adija just it is just a mindset abasinga bagamba wano tewaliwo ssente weepositioninza otya okufunamu ki nga bwe muyiriba e Dubai ne wano osobola oyiriba bulungi osanga omuwala nga talina dduuka naye nga yaleeta obuviiri yadduka yamanyi gye babusuubula yamanyi layisi eriddawa ya delivaringa ate n'ofuna ssente empya n'enkadde ate kati n'ennaku zino tulina ne social media it is helping people to grow bwe kiri to grow their businesses ne bwaba talina business ekyokusatu kyenjagala okuyigiriza abantu mweye embeera nti osobola okujja otya n'obeerawo bulungi amazima okubeera wa mazima honest n'abantu how will people help you
abasinga bw'avaayo eri ng'avudde ku kyeyo Abetreyiinga va ne kubetrayinga asooka neyetwala mu kiti kyatali nvudde Dubai andi jugya baba bamanyi ono musamba alinamu kuki naye nga toyagala kulaga abantu nti oli ku zero oli bubi kati there is no way how those people will help you tebajja kukuyamba nga weefuula jiwaji basunzi nedda ebizibu byonna obanga ozizza anti era si buli omu era si buli omu nti buli omwana ajja nagamba Hadija kyekiri ng'omugamba mwana gwe bangoba mwana gwe biki biki nedda you pick you should have that intelligence okubeera ne wisdom okumanya nti ono nsobola omugamba ekintu ono sisobola kukola ki family yo bwegaana nonya kigozi yogerako webale nnyo nonya deri kigola bakula nonya malevu nze omulimu gwange nze content wange wabyekyeyo nsobola okukansolinga nsobola okuwa ekiddako nsobola okukola kibuli kimu kankwate kana akasimu katono nakikemu banaye bamutta amasimu Isaac bw'oyagala nnyo ebyokusaba ssente bwe buzibu bw'olina abantu tobakolerako ku charity gwe n'omusajja omusiramu toyamba so Adija naye nga kyensobola bagamba bannaye baganda bange nti bwe kigaana ku kyeyo osobola okudda wano ku ground ate n'otereeza obulamu ne butereera ddala n'ogamba oba kati nali nfaaki okitegeera ekisookera ddala nze bwe nakomawo namanya nti kati kigaanye nasooka nenzikiriza bwe nakkiriza nti kigaanye nemba nengamba kati nzizaako kikale kigaanye mbeeraawo ngende nsabirize ku street okitegeera kati nembaako abantu benyinyonyola tell your story not to all kati sawa zino nsobola mbinyumya because ndimukko siina sente siina nnyo naye nabiyitamu kati byayita kati biri mu past kyovula bambinyumya era kyatuuka ekiseera naawe onkubira ogamba Adija njagala kunyumya ku mboozi yange nga you're proud of you yes okitegeera nga kati sawa zino owulira tebikuswaza kuba wabikola ki eyo gyenvudde yange ate nze ninze mbiyitiremu ddala ddala osooka onyumye ojja tenyumiza banyumiza mujja tyammwe kati njala kusharinga story yange nga bwe nakola abantu bayige bamanye nti kisoboka okitegeera kati bwe nakkiriza I told my story, I shared my story to some quality people. Si buli omuntu olina munyumiza otherwise bajja kuteeka mu depression ng'oli wano ojja kuwulira eŋŋambo biki biki ekyo kyamusala kyamula biki biki noonyamu bali abali quality bwako disappointing oyo mukole kima nti oyo andisappoint naye mbadde mwesize okumugamba story yange okitegeera weebuuze ku bantu buli omu abeera n'abantu be nga ba mentors weebuuze ku bantu kubira ono Hadija wakolako ku kyeyo Derek wakolako ku kyeyo nkomyewo nze ndi bwenti ne bwenti wala ayinza obutakuwa ssente naye nsobola okuwa amagezi ne gakuyamba Hadija bwe namala okuteringa story yange nyuma nti nti kati kiri bwe kiteetizoke katandika bwoti nze ne baŋŋamba waliwo yaŋŋamba soko oboddeyo osome wakati emirimu wano egisinga gyakusoma okitegeera kyobola muganda nga ali mukuŋŋamba mperezaayo ku gundi papers nkole CV byakusoma bino ebyomu ofiisi ndowooza okitegeera okuyiriba ofiisi pozi nga nkoze yange naye nze ebyawo ofiisi kati sikyabitegeera naye nanange nalabanga engeri gye nyononeseemu jjukira baba bakuwa ssente eri oba olinda salare kati sawa zino ndi mukubuulira bano banvuddeyo siina then bwe mmala nzire ku bano nvuddeyo nina nkoze ntya okitegedde osobola okuba olina ne ssente naye ng'obwongo buli freezed nga tomanyi kyakuzaako kati mmwe banvuddeyo siina kigaanye bantulugunyiza mu kiyumba bambonyabonyeza bantaminetize nga sitegedde muwulirize bulungi kati bw'ojja wano manya nti either ojja kubeera wammwe oba opangise ate okupangisa kiba kyetaaga okubeera ne ssente nze sandyagadde opangise nga wakatuuko olwo bano nvuddeyo siina nze na bizibu beera ewammwe nga bw'oyiye ekikola ki ekiddako totya kutandika funa amagezi weebuuze ku bantu bakuwabule ki ekitambula okitegeera waliwo bano nvuddeyo naye ninawo ku buntu bwange bwe nali nkozeewo right now nvuddeyo siina naye nina ku buntu bwange abasinga bajja n'avaayo n'aveeyo yagula ente ze katugeze nga ffe oba yagula akataka ke n'ati okatunda banandaba batya ntunze bye nagula naye nga gwe life ekyoyina bannaye mukimanye nti kyoyina kyekirina okutaasa okitegeera abagagga batekinga big risks dakiika emu emotoka yagitunze dda dakiika emu ettaka abamanyi nja kubizaawo provided there is life tewali kisinga bulamu
ekyo kimanye from today Adija tewali kisinga oyinza okwejakajaka n'okola buli kimu naye obulamu nga bukugendako wali eri nga nze nalabako omusajja Adija bamuyitanga bane ku Yasini Ali Banati wali omuwuliddeko omusajja gwe bayita Ali Banati ekiza kitya omusiraamu guy was like 25 years ojja musa kikako ku YouTube wao bamuyitanga Ali Banati by that time yali Dubai 2016 au 2017 guy yali muvubuka muto 25 years nga he has it all nene bamugamba okenda kufa within 3 months yajja ko ne mu Africa Guinea Bissau bichu kinagabe ebintu bye byonna ngengato jayambala $1 million esawa za $2 million buli kimu Ali Banati muvubuka musiramu naye yagamba nina 90 days to die oba yina diagnosed with cancer ne bamugamba nina agamba life kati negomba omwana omuto wa wania negomba kale bansuule yombere masikini mbenga sina kinina yenga nina obulamu awo manyira nti obulamu kintu kikulu kasate bakusegwe n'okomawo oba osobola okutandika ate n'ofuna so bwoba oyina akataka ko oba oyina ennyumba yo oba oyina ki don't temuswala ate n'abafamily tebabagamba nti ojja tulabisa biki wakomawo biki tunda bwoba oyina business plan ng'oyina business plan ngo abasinga bagenda ku kyeyo nga badde ayire bamu Kampala muno ne bamuliramu plan n'atuukayo eri ne bicyankalana naye nga wano abadde bulungi agamba gezo osobola ogasegaza tegasobola kufa osobola okukomawo n'otandika ki n'otandika butuuka tinze nali njagala nnyo ebintu bya electronics ebyo okwekkiririzaamu n'omanya nti tisiina okitegeera okkiririzaamu otandike bupya kyekisinga ozibuwalira abantu nedda ate nga kisoboka ohiiringa okkiriza nze nange nayiga okukkiriza ekiganye bwe kigaana I move on ate kati ate nayo neka I move on fast yes bwe kirina okuba tunandagako indicators bweziti ojja kusigala mweye embeera ekuhontinge ekubonyaabonye ate nga tosobola givaamu ate nga ekuyingira otherwise when you move on fast nogamba akati kino kiganye kati kanzire ku kino you don't even get depressed become so swift oyina kubeera swift nnyo mu plan zo ekyeyo kiganye ngenze mu kyalo nzizeeyo e Kampala banaye tukoze tutya nze nkomyewo be free okitegeera otherwise abasinga abeera mu depression banandaba batya benakola nabo nze nakugamba gayi gwe nali nsoma naye nasanga azimbye alina ploti alina business nga mukaaga ng'abeera ndambuza nze mulaga bizimbe mulaga Badge Khalifa ndi ku Badge Khalifa mulaga ndi mu bizimbe Etihad Towers mulaga ngo kano nakagula dira mu nkaaga kano nakagula dira mu 9 mitwalo mwera ngaza bei yayina ebintu nenze mulaga just buno obuntu bwa kisiru okitegeera so otherwise banaye kyensobola bagamba nti osobola okutandika from scratch again ate n'omalako abeekyeyo ngambamu abeekyeyo bano banvuddeyo siina okitegeera temuswala kutekinga eyo step otherwise bwoswala bajja kusekera for the rest of your life nekira bwoswala nga toyagala kudda ku ground eri bajja kusiba ojja funa ebizibu bingi bibyolaba abawala barizoti nze mu kwetunda biki nga bali desperate ne babakola ebikyamu byonna olwaleero gwe mbadde njagala tukubireko ku simu naye simu yange ya Airtel nagireseeyo yangambye nangamba Adija njagala kuwa mbozi nga bwe batutambuliza ku fake papers tuli eno ku street oba asula ku Union oba asula wayina bye yabadde anyumizaawo ate saategedde nti olwaleero tugenda sinkana naali badde naze nayo tumukubira I think next time we are going to discuss her nangamba Adija ate jjukira omuntu bw'aba yakavene e Uganda ng'atuuse eri Dubai aba teyekkiririzaamu system eri ebeera mpya yamanyira byakadaama tamanyi kukola CV tamanyi we banoonya mulimu bwe kiri so next time I think those abantu tujja kwogerako atubulireko engeri gye bamutambuliza ku fake documents na lwaki ali ku street tasobola funa mulimu yaffe n'ogumu so kati waliwo ne kategori endala Adija nga nze nkoze sente zange mububi oba mu bulungi nina sente zange naye kati nkole ntya nzizaako ki okitegeera business kyetambula deriki business kijje nsobola ofunamu speed okitegeera kati muwulirize bulungi ekisookera ddala expect these things in Uganda manya nti bw'oboze ng'ogenda tandika business ntesobola osaanawo mulundi gumu e Kampala buli kimu kisoboka kyekisookera ddala ekyo mukimanye don't come with high expectations
abasinga bwova ku kyeyo obamanyi nti wenteeka mu miliyoni nfunawo miliyoni 3 yeah. suubira nti ogenda teeka mu miliyoni emu ofune emitwalo 5 ku miliyoni emu naye keep moving, don't stop. Ekyo kisookera ddala consistency is key. Tosuubira kuteeka mu nnyonnyo nti ojjemu ojja kubeera disappointed. Ekyokubiri bw'oba osiibula ng'omaliridde abasinga bajja n'emitima egi kaŋŋende bwe kigaana nkomewo era oleka obagambe bannaye akatanda kange mukalekeewo mbadde nsabala mu byejjeemu ebyo osegedde obeera n'emitima egi njagala bw'oba osiibudde mu bubi mu bulungi tolowooza kuddayo ku kyeyo awo ojja kusobola Kampala abasinga Adija bajja n'emitima egi era oleka ogambye ono wa bed space muganda nso mpemu emyezi egi wallahi bijja gaana kubeera obeera bwoti toli settled ositegeera jangu ng'omaliridde nti nze siddayo oba ki sigenda kukola ki sigenda kuddayo. Ekyo ekyokubiri. Ekyokusatu bw'oba olina miliyoni 10 muwulirize bulungi bw'oba olina miliyoni 10 bw'oba oinvestinga tandika na miliyoni 2 miliyoni 8 zisigale ku account. Nze ndi mukuyigiriza abantu from experience totandika na abasinga kankubulya Adija waliwo abawala bendaba ajja natandikawo nga boutique oba saloon nateka mu gypsum ceiling webale ekyo kyembadde zaako webale nnyo ceiling ne gypsum ne bimala miliyoni 7 nga capital ina miliyoni 15 omanyi kyazaako alaba n'ez'okusuubula tezisobola natandika okukubira bakadaama banne mpolayo ngenda zikuwa emitwalo 5 mpolayo akakadde n'osumbuwa abantu bonna ggwe alejjukira gwe baba bakulaba mu kiti ekirala ggwe ugenze Kampala tokyali munna okitegeera tokyali kadaama kati gwe tebajja kuwa ezo sente bannaye start small grow bigger aim higher okitegeera bw'oba olina oze ne miliyoni 10 mwe banyinaze bw'oba oze ne miliyoni 10 njagala otandike empola bw'otandika empola Adija olaba growth yo you count on your sweat webale nnyo ogenda okukola emyezi 3 otandika toyinaamu kakapeti naye okaguza okataddemu wali toyinaamu bimuli ne business otandika okujaagala ng'olaba erina gyekutwala naye bw'otandikira mu high gear ate ebintu ne bisobaasobamukko olabira ddala nti kyolina okufuna tekirimu banaye bw'obeera ne miliyoni 10 ng'oli kadaama oze kukola saaluuni ze business eziri common mu bakadaama saaluuni simanyi boutique simanyi biki nairupala tandika mpula tandika ne miliyoni 2 osooka olabe how is it working okiwe 1 month olabe ofunyemu meka bala buli kimu be calculative bw'oba oguze juice wandiika not everything nze nkoze n'abayindi okitegeera buli kimu ne bwayala abalungi abali ku HK Media we tuli okubeera nti tubaweereza ebyo ebizimba tulina Derek Phones olunaku olwaleero Derek Eva byanyumya makulu neerere naddala ku bankuba kyeyo eyo paati yo yagitegeera n'obulamu bwe bwonna amagezi oba agajjawo buli kana ku Derek atubuulira ebigambo ng'ate atugamba bituufu naye we tuli okuba nti ndo tubaweereza bw'oba wakatujoyininga tunyigire kagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako we tuli ku TikTok ku Instagram ku Facebook buli wamu we tuli okuba nti tubaweereza Derek abantu babadde baŋŋamba mbunkoze nkulaba abantu nabalagiridde nze sitya agamba abantu nti bankubye era bwe kiri sitya kubanga nze mmanyi obunene ne pain yabo ng'oli muwala ng'oyagala okubeera hot ne mindset yo ng'oli munene ekyuka kitegeeza omuntu ng'oli munene nnyo eneyagala gye weeyagala ekyuka bw'oba olina life mu bunene kitegeeza ate bw'oba okoze ojja kubaddabodabo bwe kiri masavu oba ogenda tuyisa mbuyisa bwe kiri so ayagala okubeera nti noogezaako ku Ozempic oba mu njalo wa Dr. Gavin duka misinda awo ekireka ku Mirembe Complex obeere ng'omunoonyaako Dr. waali genda okole consultation balina Black November kitegeeza nti offer weeri ku mpiso mbadde mu complaining empiso ya bay this November mulina offer nga tennaggwako genda bakubemu akayiso osalako ku kilos nze abantu bangamba amajani go wali otunda tegakyakola biki amajani gatuuka tegafuuka resistant of my body nga ne wenganywa sisobola kwetolako naye ngaate abalala gabakolera and I'm like jukira nali nkola gym kati nenfuna muscles nembeera ng'omubiri gwawe gwetuzze nga gulinga ogw'abalenzi kati ng'okusala
nga kibeera kizibu nabibalaga byonna baabiraba naye munaye era they keep asking kamba wandikirewo enamba ya Dr. Gavin bamunoonyeeko bagende bakole consultation kugenda oyogere ne doctor akunyonyole buli kimu don't fear omuntu ayinza okugamba empiso enkoze olaba bino ebintu okola research America bonna abali obese this is the medicine obese this is the medicine they use babakuba empiso ne bakogga ne bawakinga out omutunadamu nalibeyinga body banaye pain y'okubeera omunene ng'obadde toli oluzinga confidence we noobeeraawo osabubi bekibanaayo obunene pain y'okubeera omunene ng'obadde toli munene waliwo omuntu nga yeeyagejja nno ne yeeyagalirayo neyeematira naye mulimu abantu nga mbutuufu obunene bugenda muleetera discomfort ng'awulira teyeetegeera nga buli walaba ku bifaananyi byagenda mu depression kati abo benjagala mujje batwale wa Dr. Gavin abeere ng'abakolako genda okole consultation bajja kunnyonnyola buli kimu tebakutiisa nange wano atudde naawe mbyekubye bino bye bagala mbusimanya biki kale katulabe ekinaabeera nze wendi baleke nze wendi okay tukomye ku kibu tukomye wali nga ngamba abantu nti oyina capital wa milioni 10 kale katugaze milioni 15 naye gwe oyagala kulaga maanyi nvudde ku kyeyo nina sente otademu gypsum olesi chandeliers ebiteetags chandeliers ogenda tunda ttaala oli wa boutique olesi chandeliers amitwalo 2-3 banaye mubeere ne strategy muwulirize bulungi ate muyige banange yo 100% right okitegeera otadde mu kaduuka ako milioni 15 kamera yaki nga gwagenda otaddemu n'omukozi siba oli CEO oli boss sooka weekolere at least 1 year olabe bitambula bitya otherwise omukozi ajja kukubba nga toma because you don't know how the business is run okitegeera sooka weekolere okolemu omwaka osekolemu omwaka omanye kerawo nti bwemba wendi okitegeera nkola sente bweziti omukozi tasobola kulimba okitegeera funa omukozi nga business egaziye eri mu milioni 4 milioni 3 ng'ofunye n'ebirala ebyokukola ng'oli bize ng'olina ensonga lwaki olina teekawo ki okitegeera abasinga baagala kulaga maanyi nina omukozi nkozesa natuuka e Uganda byakyuka walayi emyezi 8 nga wakitadde dda buli kimu kyakyankalanye edda wazzeeyo oli mu kunoonya visa nga ne passport tomanyi weeri okitegeera so mbadde nkyabagamba ndi ku point ngamba bw'oba olina milioni 10 kale katugeze milioni 15 ekitono nnyo tandikisa milioni 4 ziri ebeere backup plan yo in case of anything okitegeera abasinga sente azemalirako ebeere plan B kuba mu Kampala buli kimu kisoboka kyensobola obagamba walabye abantu amazzi gajja otaddemu sente obukadde n'obukadde olidde looni okitegeera Uganda gukwata buli budde dakiika emu ekizimbe nga kyakutedda bafirefighter bagenda otuuka tebiringa bya Dubai ndi dakiika 8-7 bya ssaawa 2 ng'engoye zonna jamu emala kukwata ebyo ebimotoka chandaliya zonna zigudde nga chandaliya zonna ng'oli mugamba passport yange eriwa nga tomanyina gye wagiteeka onoonya kuddayo okitegeera which is not right okitegeera so bannaaye temwetiribuusa kyensobola obagamba bw'oba olina milioni milioni 10 tandikisa milioni 3 sooka ostadinga ebizinesi eyo olanga kituufu from scratch tandika mpola naye ng'olaba progress bw'oba olaba progress tandika okwongeramu ate tebakusomeramu eyo gireke wakoze bubi nedda eyo by'okumangamanga ffe tukuyita mu lulimi lwaffe okumangamanga otandise kino okutagala otandise kino bakusomeddemu enviiri leeta wiigi okuva e China otumisiza wiigi oba wakazituusa wiigi ate ensawo zeziriko wenna oli okitegeera concentrate on one thing bw'okigusa olaba ebirala okubeera ne business ideas business plans enyingi it is okay but where it is necessary okitegeera ngamba mmwe banina akasente kange nkoze ntya okitegeera ekirala sooka okole research emala tobuguta nti Derek kyaba akugamba ekyo nze kiyinza okunkola naye gwe ne kigaana nze nyinza okugamba basinga bajjagana Derek njala atandikawo business y'amasimu nenso ebyo making sure byebingi amanye nti ebibi byebikola ki byebisinga ebirungi abirabireeyo okitegeera ebirungi olibirabire naye nga ebibi byenkulembeza abasinagamba sibaagaliza webale nnyo wamalanga kyokka yafunyemu yevuga yina emmotoka yafunyemu omugisa ogwange oba bwembandolinga okitegeera nze kati nze sinywa mwenge adija
nego oyinza okwagala siri muntu wabakazi nego oyinza okwagala nti leero bw'oba okozeeyo 5 okugenda ozichakalemu wali ku kasa okugenda ozichakalemu wali owumulemu ospendingewo nga 2 ogende newaka amagoba gamitwala kati fe tuli banjawulo the way I handle my things nabimami byonna ebiri bichi oyagala bakuwe okitegeera so kinsobola obagamba nga mukole research before doing that business bwala okugambye nti buuza business nga 3 obuuse Kampala bw'otuuka ku ground omanye nti ngenze muki saluuni ekola bweti kola research emala tobuguta na sente be with that abasinga sente bazibaluma obazibocha kakkana ayagala kulaga results nti avudde ku kye atandikiddewo osobola n'okumala omwaka ogu bano ab'e Uganda temubategeera balala okitegeera bannaye osobola okumala omwaka ajja kulaba ne business agambe maama fenga tetulina business osegedde gwani oyina akalira nti avudde ku kyeyo ovudde eri biki tetwagala kukola bakuwabye sente zo zife baseke kuba kye baagala so osobola okunoonya credible sources n'otandika research yo n'okola research n'omanya nti saluuni egoba bweti kyenjagala edduuka lino erya wholesale likola bweriti kyenjagala oba emidaala gya chapati kyenjagala n'omanya n'ogamba kati nteekewa kantandike ne kino okitegedde kantandike ne kino bw'otandika manya ebizibu okumanya ebizibu ebiri mu mulimu kintu kirungi nnyo wano e Kampala business obeeraawo KCC dakiika emu shwi neekumalawo manya nti kino ekizibu guno omulimu gulimu backfire bweti ozeetegekere nga bukyali kola market research emala tobuguta na sente okitegeera ekirala bannaye tolaga nnyo nti oyina sente waliwo Abannayuganda beeraga nnyo nti avudde ku kyeyo lwenda ate oweereza obumuli ku live ya TikTok banaaye gwayagala okulaga gwagaba ebirabo gwagaba buli kimu nina sente siganye balese bamusondere gwakaddeyo banaaye amalala mugakomyeosegeera amalala ku kyeyo tewali asobola kunnemba nti tobonaabona nze njala omuntu omu aveeraga ndi nze nfuna kirine mane taliiyo depression eri ku kyeyo adija ng'ate neka overtime oyagala okakolojjuzeewo okitegeera depression eri ku kyeyo at least onyukewo n'108 at least olwogamba at least nga bakuwaddeyo ka live out omanya bakuwadde 2 onajjako ebina ebyakatanda okitegeera akatogono omulimu gwa 108 naye waliwo abakolera 9 okitegeera 9 ng'omuyayise bwajjako 2 n'abiteeka ku TikTok ku live go bwabazze akafe bwabazze eyo wabirabo n'atandikirawo okumansa okitegeera agamalala bannaye mbadde mbasaba mugakomye gakendeere si mu bubi naye nze mmanyi ng'ovuddeyo eri nga tosobola kuddayo ng'oli wano e Uganda nga toyinaamu otandika okujjuka ebirabo byewagaba ku TikTok nze nkubuulira nze ebiseera byatuuka embaga basooka kuweereza nze nga nteekako 20 nga oba abana abantu mbayiseemu eggaali bampeezo ssente nga nakuwa 10 katalisi ne bwompaayo 5 okitegeera otuuka ezo sente memories ne zikomawo sente zewakola ki zewayonona ng'oli ku kyeyo so ene mane ku kyeyo banaaye it counts buli sente ku kyeyo zikawuntinga njagala mukimanye ene mane bw'otuuka ku exchange ogenda sindika nosanga leeta eri waggulu oba eriwa lindamu wait tobeera ku pressure kusindika sente linda paka leete woojagala osindike sente ezo ekirala abasinga musindika sente babakolere business bannaye tebiriiyo ojja kubeera 1% yesobola okubeera successful eyo business naye 99 ku 100 business ezo tebazikola nga gwe bw'ozaagala abasinga basindika nkolera omudaala gwa chapati biki oli naakulira mu ddiiru muleme kuwuliriza ebyo biddiiru nga muli ku kyeyo nti kakati sente waliwo omanyi waliwo propaganda egamba gye bateekamu ab'ekyeyo nti sente okuzeebasa ku bank account kibinnyo otherwise wozisindika eno nosanga zizadde abo baba bakuliramu ebyo bannaaye baagala kufera osegeera osobola gihandling era oyo aba akubalira omusindikire sente akola ebibye ate ebiseera ebisinga baba babala nti wanaakomerawo nja kubanziza wallahi tojja zisanga bajja nakutegera ku airport bakukube kalifo omunze embirabyeko osegeera babakubya amasasi nabadde n'omuwala juze eyatugambye by the way mbu anti we yali asente oyo omuwala wa siringi
mbu yakolera mu bugubi emboozi wagirabye leero tubadde tulina odisikasinga ku mboozi eyo naye neerabidde nga sinaba ngenda kuzaayo kubiramwa bwekiri omuwala yagenda ku kyeyo ng'alina sugar daddy wano e Kampala sugar daddy n'amusiiga siringi njagala n'abawala oba ojja babulirako ku nsonga eyo bwekiri gayi ye yamutwala mu ddwaliro omuwala teyafaayo kumbe ngeri mu ddwaliro ndowooza gayi yali yakoze eki yasasudde biki nga buli kimu kiriya mbu gayi n'amutwala ne beddisaako omusaayi simanyi abakumidia balayika emboozi eyo tebagifolowinze but briefly kanjogereko sure kubanga era naye ekwata ku kyeyo mbu gayi bwe yamukebera ne babeera bonna for 4 months nampangisiza ennyumba n'amugja we yali asula mu bbaala nampangisiza ennyumba n'amugja mu kazigo k'emitwalo 6 n'amuza mu nju ya 3 n'agamba nfunye natandika okubeera n'oyo gayi wano e Uganda ng'avudde ku kyeyo nga tanagenda ku kyeyo kati bamusomeramu eby'e Dubai ng'ono gayi alina omukyala ate alina ebbuba lingi n'agamba waayi akasente omusajja akampadde kangende kuki atuuka ku kyeyo sister wamutwala mu bed space ze yamutwala nga waliyo gayi nga baali beeyagalako n'oyo omuwala mu secondary batandikirawo laavu yasanga gayi mukazi we agenze Kampala kuzaala njagala nkulaga abantu kwe bagenda okufa oshegedde yali yafuna obulamu obupya nga mukyala we agenze kuzaala n'alaba ekijujulu n'agamba ono nasoma naye mukazi wange taliiwo kannebake naye nga omanyi ebyokwetaasa ku kyeyo amufudde maama bed space gayi yali alina bed space omuwala yakilini nga yasolooza ssente biki babeera naye emyezi egi gayi atuuka ng'agenda ku renewinga contract ng'agamba omuwala munaye bantwala ku medical naye kankole kikasoke neekebere ng'obudde tebunnayita baateekawo strip ng'omuwala ali sick ng'omulenzi mulamu omuwala nga tasobola kufuna mulimu n'agamba nkole ntya ne bamutwala mu Abu Dhabi n'agenda Kaliwali okuba kwetunda anti eyo Kaliwali y'abawala neyetunda ku Banigeria neyetunda ku bulimbwa afune sente n'afuna sente n'asindikira anti we amugulire ennyumba amugulire n'ettaka nga omanyi sente z'abamalaaya anti we sente n'azikozesa n'azirya bwe yakomawo awaka anti we yamufumbira emmere yali alina abaana 2 n'amufumbira emmere kumba amuteereddemu obutwa n'atuma abaana be ebweru bagende bazanye kati anti avaawo agenda ku dduuka aleete soda abaana bayingira nga naali ku ssimu anyumya alina gwanyumiza ali excited okudda e Kampala ye ayagala kulaba ttaka lye na nnyumba abaana bwe bajja nga bamugamba antuwako ku mmere mami yatumyedde emmere okitegedde omuwala ng'agamba you eat as I finish ng'asituka agenda n'abengalo omuwala mbu yalyako ekifu kimu n'agwera n'abolonga okuyitawo eddakiika 2 ng'omwana afudde anti n'akomawo n'asanga omwana ng'ali emmere n'akwata ku mutwe yagwa eddalu naawo nga n'agenda mu depression n'atandika okubyogera n'agamba nabadde njagala mutta saamuzimbira nnyumba byonna n'abyogera mukama katonda eri emboozi yabadde very interesting naye simanyi lwaki ab'okwekimedia tebagirabye ate nga yabaddemu lessons nnyingi kambi omuwala yamala eryo lyonna ebbanga ku kyeyo nga tamira ddagala ng'ate yakitegeera alina sirimu ate ng'akozesa abasajja naye yakomawo n'olubuto lw'omubangaali mu Bangladesh n'agamba kanzireyo omwana wange aleme kufiira waneeno okufuna sirimu ntandike eddagala kasita anti wange musindikiddeyo akaki yakomawo ne miliyoni 2 ng'atandika bulamu wano yatuukira mu kuziika that same night bwe baaziika omwana eyali emmere abantu bonna ne batandika okugamba ku kyalo bulijjo akwewerera bulijjo abyogera omuwala n'agenda ku kyalo n'abuuliriza ebintu bye baali bamusindikidde n'abuuza n'abagamba nti wamma eno ennyumba mugimanyi wamma mumanyiko ekitundu bwekiti ne bwekiti abantu ne bamugamba oyo omukazi abadde nga ajjawo wano naye nannyini w'ennyumba musajja era ng'agamba muwala waali bweru ayagala amuzimbira ennyumba ng'eno ate nga bw'agikuba ebifaananyi bwaweereza oli kati bankuba kyeyo ng'oli e Dubai oli luddawa okwesiga omuntu ali e Uganda mbu simanya anti wange simanya gundi wange kugaye ne waaba muzaddewo nga maamawo bannange n'abazadde bakemebwa ate nabo balina ebizibu ate ekyeyo tayimu ekyeyo teddikawo so bakimanye nti n'omuzadde naye abeera n'ebintu bye byabatolinga nga tasobola kugamba otegeera omuteerako miliyoni 3 ng'abadde azeetaaga nnyo kati nga buli ngeri yonna n'agamba oyo omwana wa musaayi gwange anankola ati
abamwayiza tukajazizawo ba yamanyize mutaddemu okutuukaawo okitegeera abo be bali rigid be bali era birowooza mwe mukimanye goyizo ga tata wange mulungi nnyo biki nenge ebyaddala nze ne bw'omusiba obeera mukyamu tolina musiba naye kati okwewala ebyo yakusomesa n'ogenda abasinga batuteekamu ne ssente nga tukola ki ng'agamba nze nazimusaba kati kandereddeko $5,000,000 kansooke maliriza ebizibu byange ate ekituufu tosobola zimuteerako nga bagenda musiba enkeera obanga alina ekibiina enkeera natazikozesa mbogenda munyumiza amandaazi okitegeera so okwewala ebyo byonna okitegeera okwewala ebyo byonna nti ate bandiiridde ssente biki better keep your money nze najja ne mbagamba abali e Dubai UAE ne mbalaga kaadi ku live yange nina live gye nali yaliko abantu bangi ne mbalaga kaadi nti eyo kaadi se multi currency card bagiyita go cash abasinga ndowooza kati mwagitegeera najjo basomesa osobola oteekako ssente buli nsi gy'oba ogenzemu ssente zikyuka according to that value nze njina singa nze ne wallet yange mbadde okitegeera ene exchange yonna kasita obeera nenanga muntu bwoba tolina nanga muntu mulala asobola okudisigayizinga n'agikufunira all your money you deposit on that on that card ekola ne shopping wano everything wona wogenda mu supermarket zinezedde ate erimu wallet yange nesize na wallet yange nja gikulaga go cash it's a nice card ne saa zino nkyagikola waliwo non expire ne expiringa osegeera kati nze nina non expire ate yammeka giba mitwalo 10 only 100 n'ogifuna 100 to charging they don't charge for keep multi they don't charge anything. But how does that money go to that card? Is it an account? Yes, you have to go to the bank and you deposit on that card. Any bank in UAE and you deposit in the UAE and you deposit that money. One on edda. Sinakola research bulungi. I've never tried. Naye wano nizo sana. Bazina. Ose ne wano nizo sana ngekola kuba kati nze najjanga ne sente zange ziri ku card yoko. Waliwo vacation je najjako nga nirako $4.4 zali ku card yoko. Nenkozesa byenjagala okozesa shopping everything for your card. So osobola okola kisente zo osobola zikola ki abasinga ga mbatuwa mu cash oba bateya ko ki osobola zijjako ku salary card n'ogitera ku eyo card. Nubira ne sente zo n'okomawo ne sente zo nga tewali akugambako. Okwerinda ebyo nti bandiridde sente nti oba ki okitegedde. So mbadde ndi wali ku point egamba nti mukole research ne sente temuzoonoona okuzisindikira abantu ababayiiza kuba bangi bajja kumanya nti oli ku kyeyo bakuyiize abagezi bajja kufumbira obwongo kakati nze mufunyeemu nti aba anko basenga okitegeera bajja kuyiiza naye beewale okitegeera. Buli wayogera ku basenga nzijukira senga woli omuwala loolo omugenzi eyali ayomba ku mulambo gw'omugenzi wali ku kisaawe okitegeera ne ngamba oyo senga kati byabadde akola ng'omuwala oyo mulambo bingi okitegedde. So sisobola kukyawa mwana wa muganda wange nekiba kisisobola nga lwaki oba omukyawa kuba musaayi nze neewuunya nange neewuunya lwaki basenga ye lwaki basenga logic eyo logic ki basenga ever I also don't know simanyi lwaki nange muyina atufuukidde ekizibu gwe nolowooza biri mu Baganda naffe tumuyina buzibu bwenyinze simanyi lwaki bali bwe bati naye basimanyi buzibu ki lwaki naye nzame busy anti kankubuulire sina nabudde bw'abaana b'Abaganda bange kubanga nze bwe banampita okubayigiriza okusika njaba twale wanalongo kiti yaba abikolako tolina obudde bwe kiri so Adija ekyo nakyo kankibayigirize bakimanye n'ekirala manya nti bw'oba ozze wano e Kampala mwe baninamu ssente ngenda tandikawo bizinesi manya nti Kampala teri organized ng'eri gy'obadde wali eri ajati muyina kubeera vigilant hajati wali eri omuntu osobola akulonda wallet yo nagamba hello please you have lost your wallet otambula ku street nga tolina kuba kifaananyi noga excuse me nkubako ekifaananyi wano jajjuni wadduka emirago maze embiro adduka emisinde okitegeera abasinga mwerabira batuuka eri ne babeera comfortable ne beerabira life yeeno mpozi eno nga mwekoza ate nga amazima okola ki nga sister wange bwe yajja esimu ye n'agirekaawo nga tugenze ku Middle East restaurant n'agirekaawo tugenda okufuka nga ateeka esimu waneno wati ku bbaaga omanyi kusanda abayaya ababeera ku arena
babera bavubuka nenga bafere bayaye nga bafere bagenda jimubba bulungi nnyo era wamuyamba abakubanga tali naawe kale kaweddemu okitegera mwerabira agirabanga gaya agitunulidde bwati agirinze ng'ali mu gipimapima okitegeera yamanyi nti bye Dubai byakukiyo nga nkugeye nga tafaayo ng'abyera yabirabira waka ubeere vigilant bw'oba okomyewo nti kati nze nsazeewo okusetolinga Kampala ebyo bisuubire okitegeera ekirala bw'oba omanyi nti oyagala bulamu bwo Kampala olina kubeera vigilant Adija ntegeeza ki anti oba ozze oyinza okuba tonafuna ssente zaggula motoka ng'otambulira ku ki ng'otambulira ku booda manya boda gy'olinnye sooka obuuze otegera nno boda temusobola zirinya ogirinnya boda abasinga ayagala kukozesa Uber abasinga ayagala kukozesa Fuka andi nze namanyira buli obutakisi buli kazi taxi Dubai taxi waliwo omusame nalinnya naye netugenda nga tetulamuzizza netugenda naye nze nali odarinze bwe twatuuka omuyayi n'atusaba ssente nagamba ndaga wali kyokka yakamalayo emyaka 2 ndaga wali nenga neŋŋamba naye bannaye Davis lekera awo ayagala mita kulaba atambulidde ssente mmeka neŋŋamba lwaki weekoze emyaka 2 mita ebeera ku ssimu andi kati yafiire ebeera ku ssimu nze nga si yagenda n'okukola kyosasula nze agenda okukola ki naye akulaga lwaki tatulaze ayagala mbwe mita mbweriwa mulekera awo okwekoza bambi ekintu kyokka kye nali neerabira because actually that is my personal problem ndudde nakyo kusala kkubo nze Derek nti osale kkubo era singa waliwo omuntu ayigiriza abantu okusala ekkubo nze yalisoose okubeera student honestly nze ntya nnyo okusala ekkubo ekyo kiri normal that one is normal nakomawo nga nti okusala ekkubo naye ebisigadde was background noise nze boda nagirinya for 2 consecutive months mulekera awo okwekoza bannaye bw'okomawo obeera fitinga mu society abasinga temwagala kufitinga mu society nga mulimu kali akekyeyo 2-3 kalas 3-4 nshada tolina musiraamu naye ayagala nnyo okulaga abantu yo olulimi ebirala yakeerabira mulekera awo agamalala bannaye ffe bituluma ani amumanyi anti ayagala kulaga nti yalookingira mubiri dakiika 2 kale wali dakiika 3 inshallah bannaye nze mbampulira bannaye nedda it is Islamic naye osanga oli nga sina musiraamu talina nakikoza naye ayagala kulaga nti avudde eri mu bawarabu osegeera ekirala olwo ndi kufitinga mu society ajja kati nga bakadaama nedda si bakadaama bonna beekyeyo abasinga bava eri n'amalo ng'avudde mukyala agenze Dubai n'alyoka ku shoppingira obutishaati Dubai omanyi buno obushita obubeerako welcome to Dubai obubeerako Burj Khalifa obulala bubeerako kamo mu day to day bwatte eno oluusa 3.5 kati gwe 13 najja nga bw'akyusa kano akyusa kali enkeera akyusa ayagala kulaga abantu nti ye abadde Dubai webale nnyo banaye bw'oba oze Uganda jangu ng'omanyi nti nze nkomyeyo kubeera yeewammwe nkomyeyo ndi ku ground abantu bajja kukulabambula toteweeragira ku bantu beera loki osebeera ekiiso anti ero nkulaga lwaki abantu bafairinga ng'akomyewo ebyo amalala the way how you take yourself jangu ku ground bw'oba ozze ne bakunosanga obutebe tebuli otuula wansi kuba it's our culture lisenga nsesiri fooka abasamasama amalala ago ate ng'ewamu wali olisangalo osekeera you're not special buli omu ate waliwo abaakusookawo abantu befuula mbuno watuka kuleve endala okay yes ebintu tayagala kuddayo eri emabega ebintu yes kituufu bikyukamu naye learn how to be in the society ofitinge muki without fail okitegeera beera mu society without fail bwolaba abantu banaaba engalo tekikuyinaako tekikuyinaako yadde oli musama okyawunya amafuta g'ennyonyi okitegeera ekiisa ekyo mutabani wa Nanka muwala wa Nanka ebyo baba boogera background okitegeera nti bannaye anti ava wabweru biki okitegeera naawe ne weetwaliramu ekyo ekiti oba tonaba tojja kufuna ate mukwano okuva ebweru kuliko expiry otuuka n'obeera wa Uganda ng'oli muna Uganda ebyaddala
ngogamba buli kimu gwa complaining buli kimu ojja yesimu bichi amakubo gawano jamu bichi ebyo bive ku dakika 2 yajje yedesimu amukonyeko boda amukonyeka akubya na ojajji kuba namba plate ina ogenda ku apa boda ajja kukona doke wali ajja kuyamba nga oli malala. Otherwise I advise them to be lucky mubere calm omanye nti eno yensi je tuberamu ate that's why you are born my how ugenda perceiving what the way of living how will you consolidate yourself okitegera amala biri biba byeri chapter go close nze okitegera manya nti wane boda ina jigamba nze mvuga bulungi mvuga bwotyo omuntu no yambala zito zijjako kuva ku macho anti ole musama mwamanyi onywa chai nations abasinga abaveri nga ababangali babadde na baba Pakistan nga besibe ebitambala tebiva ku lwa musana sigama nti eba style okitegera najjawa naye ne yetandika okweyambaza ki n'alyoka alemera mu bikanzo by'abawalabe bagula eri mu day to day bino ebyahwaita nti yayagala kulaga nti ediki bijeemu muloko sabira byenjogerawo ne batawuliriza okitegera oyagala kweyisanga muloko wallahi tosobola kuba muloko tosobola ebyo bikanzo ababbe bajja kukuba mu bikanzo tosobola bajja kubbako essimu kanzo ejja kulemesa okudduka bakufu ejja kulemesa otwala omusindo wonalowoleza kuba bwoti okudduka okugoba omubbi nga yabuusedde emyala nga 10 ali mu bikanzo n'ebiheadsets anti bagulayo obupodezi buno abasama simayina kumanya Derek Mbozi jojja naye kyolina okumanya nti emboozi yompange annange ikuwulidde bulungi mukitegedde kansube nti muwulire bulungi ekirala manya nti eno abantu bavuga bubi manya nti olina kubeera vigilant bwoba olinamu akamotoka oba waliwo akwaziseemu emotoka manya nti abantu bavuga kyenjagala okubuulira abantu baleme nnyo okwerega n'abantu ababakoonye nti omuntu bwakukoona osobola omukuba ekifaananyi n'ogenda ku poliisi eri nearby mu traffic police eri nearby mu kitundu wakoonedde n'omuripootinga bagishortlisting emmotoka ye ne bamuteeka ku wanted ate ne bamufuna najja n'akola emmotoka yo nga teweereze naye nze nsanga abantu ku kkubo nga bamukoonye n'akola drama n'akwata video n'aleekaana bannaye nze it is unnecessary nze bankoona ku roundabout y'emityana nali simanyi nti abavubuka abaali banvaako ebyo ebiseera nali nkyavuga Harrier abavubuka abaali banvaako emabega baali bantegedde nti nze Adija Kigozi kuba navaayo nengenda nempakinga ku mafuta gali eri agasheera agali awo ebusega kati wenagenda nempakinga abavubuka ne baŋŋamba tumugobe gayi tumugobe Adija kikirwa ngatozze waneno gayi tumugobe lwaki omulese ne mbagamba mumuleke agende teweerega na muntu akukoonye bwo temwerega kikimanye nti eno ye Kampala gwe kwa vaayo amazima gali nti abantu babeera bamulabe babalaba ani ali muki ate nga ne stations ezimu naddala ku roundabout zirina camera outlets nze nakunyumizaako emboozi kanjikuddiremu kuba nakunyumizaako mba nvuga awo kyebanda awo ndi mu motoka yange ntuuse ku Buy Trust waliwo amafuta ga Buy Trust awo kati ngenda kujoininga ku Mawanda Road kati bwoyisa ku mafuta ago waliwo nga bridge ku Northern awo waliwo nga bridge woyita kati oba olengera wansi era n'emmotoka eziri ku Northern ositegeera ini that motoka bwegwayo eyo tesobola kuwola naawe omuntu agirimu mba ntuuka ku eyo bridge ngenda otuuka ku Mawanda Road owa boda wenvugira wennyini najja balina ke bakola abapiki akwata stadi n'agikalabula kukoola asaawo neyako omuliro antuukako natagala yali anzise emmotoka yali egenda kugwayo eyo wansi nfe n'emmotoka yona yezinge bweti nentagala nendwanyisa emmotoka pressure kate zinzite emmotoka netagala neyekoona wano wabeerawo bu barriers ositegeera omuya yali ansinze namanya nti emmotoka entomedde oba ki ositegeera omutima negwese mbakuba ne pressure nandifudde okuteeka endabirwamu waggulu abantu bakuyita kweraga naye noise eyo yes gaya amaze okukansolinga amaze okukuba stade omuliro negwaka nentagala nendwana n'emmotoka neeterera nenjiza kuki okkubo kati obusungu buli obungi nenvuga mukwate
mutuukako ye teyamanya kyeyakola nti yali anzise nenkola bwenti neŋŋamba yimirira teyali mubi naye napanga amanyi oba ngenda mutuma oba nina kyengenda omutuma kati nze obusungu buli bwonna teyamanya ate nga gayansigako kuki kumanyi mpaaki nga mala opaakinga naye apaakinza alinze kyekiriwo okumbongako twatwatwata wamukubirawo netutandikirawo sigani buba namukuba kuba namukuba emu bbiri naye natandika nanziriza yankuba adija omuyayi yankuba nejusa kyekyanzija ne mu motoka ebyayi ne byekunganya mukube kakube ab'emmotoka bewana kakube nindawo omusajja agenda kunzita nze obusungu namutandikirawo omuyayi obusungu obungi mugwiridde amatayi mukubye ebikonda nkubye kunganya kikyekiganyo ow'emmotoka limukuwala n'owaboda warwana banayi nanjuzayuza amasaati oba yayayinaka obusungu ab'emmotoka abayayina kakuba ab'emmotoka bewaanawaana tebategedde ensobi ki lwaki ndi mukulwana bali mukuwagira kisajja era yamala nanta saddamu kwogera kigambo kyonna nakwata neje nali ngenda nabisazaamu navuga bunzi nzirayo wange kwenyiga biwundo yali anzisa temulwana bajja kumenya embirizi era nalwalira ddala moja yali anzise ate nga yali mu nsobi nawe wamukwasa amateeka mu ngalo nedda obusungu bwansukako olwo nkulaga obusungu busobola okukozesa ensobi simusobola mutandikiddeko ebikonde papapa ankute bulungi nampika yankuba z'omulubuto zino ez'obumbirizi muno bamasati n'agayuza gonna era mbakuba era ekyanyamba nali mu motoka era najjamu esaati nenjivuga nensebira nange ndeberwamu waggulu nenvuga paka waka nenvaamu neneebaka ne banteeka ku cupa nalwalamu osegeera so tulina okumanya wawe olina okureactingira ng'oli wano e Uganda olwo nkulaga ebyo otherwise ku kyeyo okuba just kifaananyi buli kimu nekyekola kyokka oba olina ayimirire nagamba musore naye nkole ntya which is different wano muki ono mu Uganda mulimu abategeera gamba amusore nkole ntya abatategeerako ddala nga yayagala bibye byamaanyi biki so you should always see how to approach such situations ng'oli wano so adijja ndowooza bino bisobola okukola ki kuyigiriza abantu bwekiri mpola mpola kubanga empisa zaabwankuba kyeyo kituufu banaye mwe bali nyokutura mwe bali kusubscribing nze Hadija Kigozi badde ne Derek Phones olunaku olwaleero sibula abantu abatulaba mbasiibudde banaye buli kyenjogera kyaddala nakirabako era mukitwale nga serious muyige muyige kale mwebale nnyo asalamu alaykum banaye Derek tasobola kumalako mboozi nga tonsesezza